Tubaniza ku channel ya Feno eyakako Sparks 256 mwebale kuba nti mu viewinga mu subscribinga mu likinga byonna tusima wobo oyagala Trace akusime mu ngeri ey'enjawulo mutuukirira oba onnoonyeeko nja bba nkusiima olyo otegere nti nsiimira ddala kasito viewinga no commentinga kaawo kiba kyakabi nnyo. Program eno bagiyise Celebrity Patra nange Trace me okubeerawo nga nkuwa ebifa mu entertainment industry yonna naye nga ntandise ne Zawedde Priska Zawedde abanji gwe mumanyi nga Azawi kinajjukirwa abayimbi nga Bazawi ba Drake ni bonna bamenyi abajjira mu COVID ba easy naye nga abajja n'ekisiraani ekya COVID kwetugambe nti be baamuleeta wadde yatandikira eri China naye ne bakuba mu zihiti zaabwe ennyimba zaabwe nga zaakabi naye nga twagala bagenda zibeere nga zisigadde nga zaakabi. Omuyimbi Azawi ali ku trip e Zanzibar era ng'ali n'abayimbi nga Banavi Kenzo n'abalala naye nga tetumanyi nsonga lwaki gyali oba kolabo oba omanyi kati trip mulimu ebintu bingi mubeeramu okubeera nga agenzeewo kufunayo omusajja nemubeeramu okuba nga agenze okukola kyonna kyekiri tujja bba nga tukikutegeeza naye nga Azawi tujjukire nti yasayiningibwa Swangz Avenue mu 2019 era nga guno omwaka tini nnyo COVID yayingira naye bakoze kyamaanyi era twebaza Swangz Avenue nti weekwata ku muyimbi mukwano tasigala kyekimu era tukirabye ku Azawi. Azawi twogerera naye alina oluyimba olupya this year mulumanyi this year must be mubitegeke siri muyimbi naye nga Azawi akikubye she has a nice voice webali nakola amannyo tusete zikola ebyo amannyo agatereezaamu kati kyekyo naye nga Azawi kyonna kyekiri fe tulinze oba kayimba kapya oba kolabo oba video ng'okikoleddeeyo tujja bba twebaza byonna Swangz Avenue for the love of Ugandan music naye njagala neyongerayo ne Kabako Magye ga ku ttaka nga we mumanyi oyo nti tasanga yakola obusente bwe wadu agenze ne bakola najjayo omukyala kwegaba obusente bwe obw'ekinaku mwobulabira nti bwakinaku era bwakabako tebuzanyirwako yagenda n'abusonderera okumala ebbanga nga kabokisi kali eri ewaani ewashiba nga tumanyi nti ye munywanyi n'akola atangeraga amagezi gamuwa manager waabwe manager Jeff Chiwa ne batandika okusonda obusente bwabwe nga yeyambula I love my business. Pick up every media package here around. N'asonda obusente bwe ngawe mumumanyi obwakabako ne yeegulira akataka manager ngamba kirungi nnyo okoleki ofunayo akataka wadde tobeerayo osobola oteekayo ebintu ebirala oteekayo obukoko bwosobola oteekayo ki kokabako nagamba alright n'asonda obusente bwe n'agula ettaka eyo ebusaabala naye nga kigamba ettaka lino lyali Jeff Chiwa ekyo ekitali kikulu bwe liba nga lyalire mu business ebiseera ebisinga tembeeramu mukwano nti manager kankusalireko n'asasula manager Jeff Chiwa n'amuwa ettaka eri ettaka ne likyuka ne lidda mu mannya ga Kabako Yusufu Ssebuggwawo ne mukazi we kale kyetumanyi oba endagano kuliko ne Ddumu na Jazira naye nga Ddumu naye abaddewo bulabalamba nga bakayanira ettaka lino kuliko kwabaddeko manyi bano abakulembeze b'ebitundu chairman Ntuuyo tetumanyi oba awunya n'okuwunya kubamu Ntuuyo mwe muva okuwunya naye nga chairman Ntuuyo kigambibwa nti ali eno n'alya n'eno tayogeza mazima era kyobula Kabako yabaddeko nno n'abamulwanira bapikkerere ba Ismail Axis babaddeyo ne bamulwanirira n'abagamba Kabako waffe neweeyambula amasaati gakusiiwa n'otuuyana n'okola otya n'okola sente zo abantu bakujooga batawaye batyo mwagala Kabako n'agamba mwagala tuleetaani mwagala tuleete Katikkiro mulyoke mutegere nti zino ettaka lyange nti Kabako okitegeera yinza obba kale nga teriri mu linnya lya Kabako naye lyange Kabako okitegeera omukazi yagambye Sky Business ebya Ddumu nabyakako engoye ezimanya sharia kasooke enziteekemu n'ateekamu buli eri bwe tumumanyiddemu n'agamba mwami lino ettaka tebajja ditwalako tugenda zaala abaana tulinawo n'abaliwo ngenda bajjayo be bano batali ku ssomero baavuddeyo tugenda sula waneeno teri agenda kukwata ku ttaka lya mwami naye nga kyekyabadde ebusaabala obadde onyuma okyerabirayo naye oba tewakirabye nkikuwadde kati kubakubamu obufaananyi ogambe Ddumu naye badde atya omanyi ku ddoboozi eryo litiisa lisinga n'erya Kabako terimumanyi naye story ya Judith Hard yagenda twamulaba ano ng'akomyewo ne crown ya Miss Elite nga yagiwangudde bulungi nnyo mu kiraba
nchwala kyekyo bwe bakuletera abamoda abasinga mu ggwanga Uganda toyinza kuba nti omubuusa amaaso naye yavuddeyo n'agamba bannange sirabanga ku gavumenti eno sigirabangako n'obeerawo ne batakusiima n'okola ebintu ebitunda eggwanga kati ng'obwamodelingi n'empangula n'engule naye nga tebabiraba byonna nga sinnaba kugenda nakubirako ku eyabadde minisita wa tourism Kiwanda ne mukubye ne mugamba going naye ebinfunyemu obuzibuzibu mwenange mbadde nkyakugamba Judith had visa ne ticket nga biremye byali biganye nagamba kankubire ku minisita wa tourism osanga ali concerned osanga agenda twala obuvunaanyizibwa buneno ankubire kasimu angambe what's wrong naye ne mwesibako ne munoonye eno ne babula ne babeeranga abataliiwo ka ne ministry eringa etaliiwo takiwulirangako nti Judith had ndi modo okitegeera n'agenda ne yeesitula buli kimu n'akyeteekamu n'agamba kale kankikole for now osanga bana appreciating they will appreciate me nga mmaze okuleeta engule naye wa byamukubye eri engule yagireese ne tumulaba nga wanyumye mu bifaananyi nadde eno nadde eri naye kubye ebifaananyi nawamuhostinga kubanga media houses ebyo bye balina okukola bo bamu appreciating ze ne bakola kye balina okukola naye nga ministry esirise bati netugamba olwo kuba omukulu Kiwanda bamukubye akalulu ne batamuza kabineti negaba at least yandikozeyo akasemba akatiisa n'akakola nagamba Judith Hadomanyi kyokoledde Uganda kyekino at least kangende okuva ku bwa minister wa tourism nga nkuwadde ekifo ky'obwambasada kubanga nakyo kiri awo kizungu ono yakina kenzo ate ono mulala yakina wegamba Judith Hadi kyamulumye nnyo okuleka nti yeteddemu ensimbi yasooka n'abananya nga tanagenda kwegamba ng'ebimuluma byolabira ddala nti bituufu netumugamba tomunenya minister Kiwanda kubanga wase honorable always honorable bagamba ebisinga okuluma Judith Hadi si bwakumumma bwa ambassador tourism ambassador bokka ekisinga okumuluma nti ba artist abebweru tulabye Kanye West ne tulaba Akon bajja waneeno ne babatitibya ne banatitibya Last Born ne babatitibya ate kisinga okunyiza nti ate ffe wetugenda eri ba artist baffe ne bagenda ne babatitibya nga abaveeri okujjeno bwe babatitibya bawadde awo omukulembeze w'eggwanga eki ne babatitibya Akon bamufunidde ennyonyi ye n'atusuubiza ne Akon City simanyi oba erijjadde kwegamba ebimuluma ng'olabira ddala birimu eggumba ng'olabira ddala omukazi mutuufu okuyomba banenge mutasiima Judith Hadi simanyi gwe mugenda kusiima kubanga omuntu wumulaba tagwa ku mpagala lwakuba emyaka gyo gye bagigenderera mu maaso okitegeera naye njagala nkwongerayo ne stories endala ye Judith Hadi katumuleke osanga omukulu Kiwanda akyesootinga akyali mu isolation y'okuba nti tali ku cabinet ajja kubanga amulowoozaako mu ngeri emu oba endala kati kankwongereyo n'abeewasa abakazi abawasa abasajja njogera ku Nalongo ex-wife wa AK47 ono mumanyi bulungi nnyo lwadde emabegakaawo baali bagamba nti abalongo siba eke naye ebyo nabyo nebikomaawo okitegeera kakati yawasiza omukulu Rabadaba tujjukire nti emabegakaawo Nalongo ono yasiramuka tumirako nnyo abakazi abasiramu olw'abasajja naye nga kati bamuyita Salha era nga yeewangulidde eddenzi tujjukire nti eddenzi lino Rabadaba abadde si yali awo kuba muyinza ogamba oba njogeddemu bubi nti ye yamuwasiza nti Nalongo yeyawasiza Rabadaba nedda nkitegeeza kubanga Rabadaba music oba yakoma fulumya ddi tetujjukira kati ate talina mulimu guli awo nti tomanya nti gyegiri eyo nga gisirise naye netugiraba yendibadde nga Big Eye natukuba ki foundation nawe netukitegeera nti kintu kya Rabadaba foundation naye nga Rabadaba nyongera okujjukiza nti yakawasibwa emirundi ebiri kati wekugamba nti ne guno bamuwasiza gwakubiri era nga agenda kubanga mutwala yebwetu naye omukwano oba omututte eyo naye nga wabasama balinamu ssente zaabwe bamukutwalako ate todda mu Uganda tukabira kubanga twakulabakaawo ne grenade ndowooza tebyakwakanyama tekakukolera bulungi n'osalawo ononye ku Rabadaba naye nga bagamba nti yali muntu we eddeeyo naye olw'erinnya ndowooza AK47 yali asingako ku Rabadaba n'alabika okuba nti yeewangulidde Nalongo naye kyekimu bagamba ebiddiba bidda wannyinibyo kati Nalongo yazzeeyo ewa Rabadaba era naawe nga amuwasa yagambye batalina ssente zijja bumuwasa nsiramuke buli kimu kikole naye nga congratulations tubasabira buwangazi omwongere ku balongo bamu aba triplets bona tujja batubalindiridde naye nga abo mbalese kubanga emikolo gyo gyawedde twagirabye kamama kanyumye onyuma nnyo nga weetaddemu ssente onyuma nnyo kankogere
ene story ya Shiba 10 years in the music industry naye nga tulina nakyo ngamba na celebrate nze wadde ndongo baziganagana nabadde wange nenjaganya nesalawo keeki netunywa butwawadde whisky bonna netubunywa naye nga appreciating manager we okusingira ddala Jeff Chiwa amubeereddewo eyamufuula kikyali right now wadde abasinga mu complaining nti basinga okutijjisa mu TNS ekyo nakyo kiri buli omu abeera n'omukisa bwe bago batijjisa it's her time ajja beerawo era ejja tuuka expiring lwakuba emikolo gya covid omuntu agirabye gya sindi naye tetulaba gya Shiba okitegeera wenjogera ku mikolo egimu gye tusaba Shiba kati ng'okukyalanga okufuna ku lubuto nga baby shower ng'ebyo lwansonga ku video ku luyimba lwe balina olwa kale maama ngali wamu ne Charles Nalubega yalabise bulungi nnyo nga acting nga notomi netugamba bannange Shiba ng'ogenda kunyirira ng'olina olubuto olinda ki tulinze bashiba holics tufa tutagobona go tutijisako tutago omwana abantu gwe bagenda crashingako no Victor Cruz wa crashing ku Michelle owa desire kitegera tutagana fere tufunayo ka baby ka Shiba holic baby kubanga ogenda nyuma mukwano itire ne myaka 10 kinjo celebrating apart from music and the house tutagana o celebrating ekintu ekirabirwako ekirala wowe odufunye congratulations nayo oludde wonyo okitegera Lawrence Ongeyo sigeno banga asuka waneno amanya gangenze Trace May musolo kungoberera Facebook Twitter TikTok byona bela bulungi